oli musajja muzibu nnyo. Kati nabadde ne malayika okuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 7 ogw'ekiro nga tunyumya. You get it? Nzukuse ku ssaawa 10 n'okwata olugendo n'akasobola okitegeera ndowooza. Omanyi nze sisobola kubeera mu kintu kye sijja kusustaininga akatijjo. Tosobola kumalako nako akatijjo. Namwe abandaba tosobola kubeera mu relationship wa mu marriage y'akatijjo. It's not sustainable. Kirabona okwana omuwala nga buli ku makya omuweereza breakfast okuva Cafe Javas, lunch n'oweereza from KFC. You cannot sustain it. Ebyo olina bikola ng'oli mizannyo bano ba pick and play. Naye omukazi gwe ngenda okubeera naye mu bulamu bwange forever, nina okukola ebintu bye nsobola okusustaininga. Alina okukimanya nti baba wange olumu agenda ku 10, olumu ajja kumala wiiki namba taliiwo. Alina okukimanya ekyo kibeetinga nako. Naye obukosa olina omubuulira nti ngenze mu kifo bwe kiti era bwe ntuuse wano muweereza message tutuuse buki bulungi. Okitegeera ndoa. So akatijja akoze sikasobola. By the way, tewali bantu badde mu katijjo ne bakasustaininga. Bulimba omuwala newefuula kyotali atuuka n'ategeera nti natomera. So nga singa ojjira mu langi yo ate mu abawala muli bazibu. Omusajja bw'ajjira mu langi ye entuufu tojja kumwagala. Naye tunuulira omuntu gw'owasizza gw'osuubira nti gw'ogenda okubeera naye paka. Tosobola kukola bintu bya bulimba kuba ajja tuuka abitegeere, ategeere nti ono akola ki alimba. Muliizi waffe omulungi tuli ne omukolo Frank Gashumba. Tumumanyi, tumulaba, tubadde tumuwulira, ndowooza abasinga tubadde tumuwulira buliza abala tumulaba ku mikutu egy'enjawulo. Ye nno tulina omukisa nti ku UBC wano tumufunyeeko okuba nga tugabana naye ebigambo. N'ebigambo ebirungi bye tugenda okuba nga tugabanako naye, era twagala okuba nga twebaza omukulembeze w'eggwanga okuba nti azeeko mu kaseera kano. Ndowooza gwe mukisa lwaki tusobodde okuba nga era naye tumufuna. Tugenda kuba nga twogera ku nsonga nnyingi nagambye ezikwata ku muntu wa wansi, owa wakati awamu n'owa waggulu. Byonna tugenda kubanga tuyigatta. Yenno namwogeredde naye yani ebiseera singa omuntu gwe tulina leero mumumanyi nnyo mu biseera by'omwana. Simanyi oba kinamunyumira naye nze buli omu ndowooza we yasingira okubanga akutegeera. We wakwatira omwana nabukeera n'ogamba nti kotandika okuba nga onoonya ssente. Omwana oyo tumujjukira bulungi. Omwana yatuusibwako obuzibu eri maama we omuto bye yamutuusaako. Ndowooza abasinga musinga kumutegeera mu biseera ebyo we yakwatira akazina nabagamba ne tusondera omwana ono sente tusobole okuba nga tumukola ki tumujjanjaba. Era teyakomaawo kusaawa yakati ye taata we. Yes, ndowooza we tusingira ddala abasinga okumutegeera Gashumba yaani. Ebisigadde agenda bitugamba omuwuliriza kati nayagala mu butongole akumanye. Omwana oyo gweyogeddeko Aisha Nabukeera yayokyebwa omuliro step mother we mu 2005. Ffe twamutegeera 2006 ntusalawo twamuadoptinge tumuyambe. Yali mu P6 netumujjanjaba n'awona n'atuula P7 negituulira ku step parents. St. Lawrence nemwa scholarship. Mwami Lawrence Mukiibyo bambi mukama mumuze mirembe yafa. Nabukeera n'asoma from senior 1 up to senior 6 yekisomera St. Lawrence. N'ayita senior 4 senior 6 netumutwala mu UCU e Mukono University muyakola social work social administration degree na graduatinga. We yamala graduating Nabukeera kati wetwogera ali mu America. Citizen wa America yafuna citizenship. Bingi ebyayogerwa era yagadde kuyitawo kulirawo kasente. Ebyo betusiiba mu bagamba mbu Gashumba yalidde sente za Nabukeera yakuzeemu ne Benz. Ng'olunaku lunasinka Nabukeera e Masaka yemotoka gye nali nvuga. So Ugandans always talk. You should be a host. Bw'oba omanyi kyokola kyekituufu. Ate kati twagiddwa social media eno gy'olaba nungi nnyo, buli kirungi kiri kuno na buli kibi. Gw'osalawo kyokyuzinga ekya social media. Waliwo professor ali France yakola statement yensinga okwagala nti social media ekibi kyereese nti edda abasiru babeeranga mu kifo kyabwe ne basiruwalireyo n'obusiru ne bukomaawo. Kati obusiru tebukyakomaawo bujja kutegeera ndowooza. But gw'okyuzinga kikyopiikinga social media ogyeyo kirungi kibi, ojja ebintu biri developmental, ojja byakuwemula, buli kintu kye weetaaga kikola ki kwe kiri simple galinga masanyu monse kyosalawo. Kati nze nvudde waka at 4 am waliwo avuddeyo essaawa ezo n'agenda okukola. Waliwo akyebase, waliwo yasuze mu night prayer, waliwo yasuze mu ssabo. Buli omu kyasanga kyakola ki. Choosing your life. Singa ombuuza the biggest social media platform ewadde bannayuganda emirimu it's TikTok.
tewali social media platform ewadde bannayuganda mirimu nga TikTok kubanga ababazzi abaholdinga abazimbi abafumbi buli kika kya kintu kubajja kati fe mwabakozesa social media abakosa TikTok positively mulina okulwana ennyo nti these few elements z'abantu ababi tiba overshadowing TikTok kubanga ababi banagikozesa obi government ejagigalawo nze kino nkigamba ngabo yasoka mu Facebook okitegeera ngabo batandise gityobola neza abaana bempadde emirimo nga mbajja ku TikTok sibamanyi bungi no identifying omuntu kino kisobola nti yosangibwawa tinsanga mu kifuwe kiti n'otuukawo nagamba sasulako 10% omulimu ngukole obuli onagamba nti amadirisa go nagamaliriza jangu gakole ki ogapiking so social media eringanga nyanja mulimu abagenda okuswiminga abagenda okuvuba bogenda mungu otamidde mu nyanja eryato tolivaamu simple yeah okay kale katutandike nokoyanga abantu bakutegeere bulungi Mukulu Gashumba nze Frank Gashumba malingumu nsibuka Villa Maria Masaka district civilization yatandikira nasomera St Francis Villa Maria Primary School ningenda mwaga kani Masaka ningenda nenkumba nze mu Kampala muno heading ebitongole biringanga bisatu babina nze co-founder era chairman wa Simuka Uganda nze co-founder era chairperson wa Council of Abavandimwe nze national vice chairperson Patriotic League of Uganda General MK yankwasako obuyinza obwo mu runningireko ensonga za PLU mu Central Region nze chairman wa Mali Group of Companies awe nkoma oyo mukulu ebintu bino sira kubyogerako nze njala nnyo abantu ba finding out on their let them find out benonyeza omuntu ono yani saagala kugamba muntu nti nze kino kinganga mu abawala bogenda kanga ku date omusajja nagamba nze kino dukawo ndi kino ono mukazi yalina okudiscovering nti lwaki kino wakinkweka musajja ono era mukyogera nnyo lwaki nkigamba find out on your own sina kugamba kyendi go ino okufinding out kuba bwe nakugamba kyendi nja kulimba otegeera no era argument gyendabye ku social media okuva na wasamalayika officially you get it lwaki mbagamba bw'oba onjagala nnyo sijja kugamba kyendi ojja kutegeera neri plot yaffe wali ffe tuzimbawo kiri kyaffe otegeera mpola naye ono atalina kyali abasajja mu Kampala alina n'okugenda ekawungezi ngaawo ng'alina for example ali ku date naawe sawa obanga mukaaga nalaba emmotoka ebbeeyi n'agamba akatukose uba emmotoka eno abantu bagimanyi naye ng'alimba si motoka ye you get it so that's me kale ndoza mumutegedde manyi kibinnyo okutandika okubanga tonyumya n'omuntu naye kati mumanyi kyemanyi kati ye mumutegedde by the way mbuze ekibuzo kino ekigambo ky'obugole kikoma ddi nange kyembadde nziza kubanga ndaba mugole bane help me understand ekigambo ekyo kikoma ddi mugole agenda okugwako nga omugole munne waliwo gwe baleese owokusatu aliwo nati tusofe muli babiri kati sasino muli babiri kasita muzaala omwana olwo obugole buwedde nga buwedde kati gwe kasita omuleetongo oli muzeeyi nga tokyabisobola bagenda kweyita mugole mpaka kanzireyo nkikoleko ekyo kyangu nnyo kale ndoza mukitegedde ekyo ekyobugole kasita ava wana agenda kuba nga akikolako nakyo kiveewo ekyobugole nawana ngambye mu bugole buggwako nga malayika azadde ndoza omutegedde wano kanzireyo tugende mu practicals kati kale Mukulu Gashumba tukumanyidde nnyo mu nsonga ekyusakyusakako abantu mu ndowooza mu byenfuna mu buli kimu tutandikire mu byenfuna Simuka Uganda twagitandika 2013 ngeri pure it's purely a mindset organization changing mindsets, creating self-belief, transforming communities and lives ochulidde Pope Francis ono yafudde bambi yagamba nti mu abali privileged abasula maka amalungi abavuga emmoloka ennungi bwe mutaave mu comfort zone zezo ne mugenda mukyusa obulamu bw'abantu ebizibu by'abantu bigenda basanga mu maka gammwe ne mu mayumba gammwe Ethiopians balina olugero lugamba nti omugagga ku kitundu ali omu ng'ali surrounded by poor families yabasinga obwavu so if we don't transform lives of Ugandans tumala bimaze biseera era nze supportinga eno countrywide tour President Museveni gyalimu okulaba nti buli maka galimu akantu akakolebwa akaleeta akasente you can't tell me ti maka gammwe temusobola kulima mwanyi embuzi temuzisobola
ente temuzisobola temuli basiraamu n'embizi temuzikola mulina okubaamu n'akantu akaleeta akasente nze bwe Masaka gye nakulira mami waffe yabanga n'ensuku ze era ne wendi wano kakati nemukubira essimu nemugamba mami njagala miliyoni ya sente trust me within an hour bagimpeereza ne bwaba tagiyina ajja kukubira omukinjaaji ti falasiko njagalayo miliyoni ya sente falasiko abeera akimanyi nti mami awakayinawo embuzi embizi ente n'amatooke byanaatunda yes Nakasongola kitutwalidde 2 hours okuva e Kampala tuuka wa okitegeera kiki mutunda e Kampala aze Nakasongola mu katale kiki ekiriyo nothing amata getulya amata getunywa gava mu west ennyama eva mu west amatooke gava mu west twali tubirina ndakuba nti baka amata amalungi gavanga Nakasongola kyemanyi namuno gamazima gali nti mweziri naye percentage ki singa tunoonyeza figures amata ganywebwa e Kampala Nakasongola contributing a percentage ki ekikolo kiki enkulaga nti amaka galina okubeeramu akantu akaleeta sente fatefu abasajja teri mukazi ajja kulispectinga nga tolina mu kasente kino nkyogera nga ntya Katonda kuba ddali wange yafa cancer 2019 Allah mumuze mirembe naye yali musajja mukozi nga alina buli kika kya kintu emmwanyi ebitooke ontegerera nga buli weekend dadi wafe alina okugula ennyama awaka Christmas nga ebeera celebration Easter byebimu ebintu yabikolanga nga talina sente nga tene mami alina akasente ke so that's the Uganda I dream to see nga every homestead erimu ekintu ekikolebwa ekireeta akasente mwabali e Kampala mu babali e Bulaya mwe n'abampuliriza kiki oyine wamwe mu kyalo bana bemugamba nti abanyankole bemubeera mwogerako everyday tibadda mu byalo kubanga balinayo projects ze basupervisinga babanyina bajerega bagala nnyo okuba bokka ayagala kifo kigazi asobole okubanga akola ebintu era mu west eyo buli lwolengera ekifo ekigazi chances ziri 9 ku buli 10 nti mulimu ente mulimu embuzi mulimu endiga owulira naye tuwagala ebifo by'omu bibuga obufunda n'obeera osoyina gy'olaga nogamazi magali nti emikisa gyonna egya sente ensajja ziri mu bibuga bugemaze naye ate olina okubayo n'akantu akakyakalala kuba teri kintu kinuma mu Buganda kakati bwe tuba n'emikolo amatooke getulya gava isingiro I don't know if you know this ebitooke byonna bemulaba embalala abanyankole bajjanga mu Buganda okupakasa be batuukanga okuddayo nga bagenda n'endukusa ne basimba ewaabwe kati abatwala endukusa be baliisa ffe sikyogera mu mutima mubi naye mbabuuza amataka g'omwankole ge Germany ge Switzerland ge Uganda tunulira ebusoga emmotoka edduka obulungi kitwala eddakiika n'okuva e Kampala otuuka ebusoga busoga kiki etunda e Kampala emmotoka singa olina ensuku z'amatooke mu busoga osobola okukola trips 2 nojja e Kampala nga yagenze bushenyi tanaba kudda kati tuyina ettunzi ly'emmwanyi I always encourage friends abali mu busoga region ebyo ebikajjo bimulina byaki olina ebikajjo eka 30 naye tolina kyolina waka eka 2 sooka ozitemewo osimbewo emmwanyi olabe kubanga busoga byebifo ebimu ebikyasinza okubeera ebigimu kubanze sibirivinga mu gavumenti kuwa bantu nze mbirivinga gavumenti erina kuba empawalinga kuba bugamba mukole kino ontegeera ndowooza so kyekyo bw'olibeera n'omuntu buli kaseera ng'akuwa token omuntu oyo mubi teri muntu yali akulaakulanye oba teri nsi yali ekulaakulanye ku aid erina kubeera a seed to jump start you bwegoberewo ku lulwo era nze ejjukira edda mami waffe oyo nga buli season alekawo ensigo za kasooli ez'ebinyeebwa n'ez'ebijanjaalo zanaakozesa mu season ekolaki eddako kati mu kyalo era gye twakulira nga bw'obanga olina ekika kya lumonde ekirungi ennyo nga baneiba bajja kujja bakusabeko amalagala ago okitegera tosobola kubeera ng'obulamu bwo bwonna oli ku masa ya muntu ekyo ne bayibuli ekivumirira nze sibirivinga nti omuntu alina okuweebwa throughout no omuntu balinamu jump startinga omulimi otandika otya okusaba ensigo n'ogyemalako nempulira mbw ate kati waliwo ensigo embi kati mbunga kasooli simanyi oba facts oba bino bintu bituufu tokyayinza kutereka nsigo za kasooli n'ozisimba ku season eddako era olina kuddayo maduuka ogule ki eyo ndowooza y'abanafu nabaavu ekitegeera endowooza kati nze kakusese teri kintu kinnuma nga mu Buganda wano okubanga mulina omukolo mu Buganda
ne mugula embuzi yali badde eva mu kisibo. Semaka ogenda otya ku bucha ng'olina famire ennene mbunawe ogenze ku bucha kugula akakiro k'ennyama olujja oluliko embuzi? No ekyo tekisoboka. teri muntu alina kapasite eyo kuba nti buli lwogula ennyama ogijja mu faamu yo. Kyentegeeza mikwano gyo bakyaddewo. Wali baddewa nti musale embuzi eyo. Kati kanku example bwe twavudde mu kwanjula wa malayika ewaabwe twabaddeyo ne kapate mu kyalo tikadde kamaani. Nali ku ssimu ne ŋŋamba omulaalo nti nsindise omuntu awo jjamu embuzi obulawo busatu. You get it? Kukirina okuba kati ewaffe ffe tuva mu kifo ky'abakatoliki waliyo n'abali b'embizzi fuulu. Kati nyina muto wange Innocent yayina pigare farm huge one. Ye gwe nagamba nti embizi oyinayo embizi eyo nti gyeri. Okitegeera? Actually n'enkoko ezaayokeddwa wake waffe mu kyalo nga tuvudde eri wa malayika era zavudde mu faamu ya Innocent. Okitegedde? Kakitegeeza nti akasente kasigadde mu famire. Ne kati n'embuzi nzije embalala n'embizi embalala n'enkoko no. Bino ebintu bisoboka. Kyotasobodde mu Uganda okijjewo anti munnange bikulemye bwe tokirina kyosobola okwekolera kikulemye. Bino ebintu ebiri basic naye mu bannabyabufuzi baboonoona mwe mulowooza nti bannabyabufuzi bagenda bibakolera. How many mu abampuliza ku TikTok mbulire bannabyabufuzi aboogera ebigambo byenjogera kubanga munnabyabufuzi ayagala kuleka mu mbeera eyo all the time. Nze ebbanga lyemaze ku nsi kuno sirabangako munnabyabufuzi alese sukaali waka ewaffe bwaze gulira mami wa dadi waffe ng'akyaliwo. Never. Kubanga mami wange abeera sukaali tebasabayo bululu. No bajja okusaba akalulu naye mwe bamuleetedde ssente nti maama ondabiranga ddala tekiriiyo. Kati waliwo bana abalimi solomu abajja awaka naliwo nga baagala kuyigiza mami be balima ebitooke. Mami nabaga nti baana mwe mulina emyaka emeka mwe muyigize nze okulima nekyandirwe musooke muntwale wammwe gye mulimira. Okitegeera? So amagezi gemba mwe n'abampuliriza ne bwe oli Kampala mulwane mubeeremu n'akantu akavaamu akasente. Okimanyi nti eriyo omulimisa naye nga talina yadde ennimiro. Talina wasobola kudemonstratinga nti nange kyenjogerako nkirina naye nga mulimisa. Kati nze kyenagaana tosobola kumpita ku musomo gwa byanfuna nga gwe tolina ssente. Munakutakola kusomesa? No, tekiriiyo. Tekiriiyo. Sudiri bwampita ngende. Omanyi kyayogera akitegeera. Yoweri Museveni bwampita nti tubayigiriza okujjako gavumenti ngenda kuba yali agijjeeko. Omulatanso tekiriiyo. Tekiriiyo omuntu atalina ssente kunjigiriza ssente. Tekiriiyo. Kati nze nsobola okuyigiriza okuswiminga mu Indian Ocean. Simanyi kuswimingiramu bwe kiba. So tosobola kuŋŋamba bwe yala kunjigiriza nima nnungi nga tolina wadde ekitooke. Talinawo yadde ekitooke naye muki mulimisa. So mwenna abanda mubeeremu n'akantu akasente aka enzibizi balina bakiyita. Bamaama baffe babanga n'akasente ako. Teyavangawo. Emergency ziguddewo. Ate mu abaana abawala omukazi aba n'akasente ke. Omusajja zaatajja kuwa oba n'ebintu ebiri personal. Singa anti we yakuze nnyo alina serious challenges okwata kasente ko oli andowooza kubanga nze singa ompadde emitwalo 2 sisobola kufumba mmere waka naye ate omukazi bw'omwasinye 15 ategeka emira ng'esinga ne ku ssente ze wamuwadde ate n'omusajja nawe n'ovaayo n'ogirya. Ate bino waliwo ekintu ekipya no bwe kyatonde nakino kakijje bulungi. Mukimanyi ffenna gye twakulira ng'omwana wa 14 years asobola okulabirira abaganda babalenzi aba 20 years ekituufu nga yafumba emmere. Omwana omuwala ali 14 years amagezi ge aba asinga omulenzi w'emyaka 2. Kituufu. Otegeera ndowooza. So omwana omuwala akuzibwa from day one that she must take care of others. Naye Mugole Gashumba ondekedde 15,000 sikola osanze emmere esukka mu 15,000 naawe n'otuula n'ogirya kiki kye weerowooleza? No kati ekisooka nze mbirievinga women must be empowered to work. Nze sibirievinga nti abakyala tebalina kukola kuba ne maama wange ali mu kyalo nakula akola. Okitegeera bwe boddanga awaka n'oli enkoko nga walesewo sinye 15 manya waliwo omusajja yagiguze n'ogirya ate n'oyagala ebisinga ku ye. Nze nkisazaamu ekyo sikibeerangamu era siri kibeeramu naye gye bali abo ba fake masters. Kiringanga nze byempulira mbu abasajja bafumbirwa bangi naku zino abasajja bafumbirwa naye baka mu ssuuka z'omukazi ye mu nyumba yo wabanga akyapangisa nga yakisasula Katonda nzitiranga mu kitanda ekyo akottera mu kitanda ky'omukazi oyo sisobola kino nakyogera nze mmalayo
kive mu Africa wano omusajja tafumbirwa ekinuma unfortunately ebintu byonna ebyali superabnormal kati mu binomalize nze mubifudde nti bituufu you get it a man must have a roof omusajja bw'abatandika kuzimba makage abana makage gaalina gapangisa n'asasula landlord oba landlady n'asasula amazzi n'asasula amasanyalaze n'asasula amazzi n'asasula amasanyalaze netusula kuŋŋamba nenzira awaka nentula ku dining nendi emmere nosolobeza n'obuzibu obukirimu nti omukazi bwakuwasa obeera kalogoyi abakazi usually abawasa abasajja appetite yaabwe for sex ebeera waggulu you must work 24 hours so ino kubanga olina amaanyi terina teri story na stress zaki ate kyabanga mbu teri muntu asinga bubanga musajja gwe bawasa mbu omukyalo ne yakuwasa buli lwakomawo wakobaze ne pulambo bo amasanyalaze olowooza balese replacement wo mbu ate kasita ofumbirwa toba na bintu bijjuza kaveera weyekyangira obuntu wabuteeka mu kaveera musala ku shedi okiwulyanga kiki ekyo nebasajja munedda mugamba enseno ogiwunzisa ennyo ate nga mwemwe muli sijja kugamba nti mwebali mwemuli naye nze sijja kulimba mu saakoozi zange nyinayo omuntu omu gwe nawulira mpwe mwe yafumbirwa era mu despisinga nze musajja gwe nsinga okurespectinga ye musajja yeepakasiza sustaining efamire ye ne bw'aba asula mu kazigo kamu n'akatanda kamu ng'alabirira famire ye oyo mukama mu omukisa abaana ba booda abo balaba nga musajja avuga ka booda ng'alabirira famire ye oba mutembe yalabirira famire ye oyo ye musajja alina okucelebratingirwa everyday kankuloopera abenakasongola ndoopa nkola lugambo naye twagala kuyambibwa tulina abasajja muno abaafuuka ennuma ogimanyi yegenda ne bagitwalako gondi nekola omulimu nerekeeyo mission possible ngwe yoyo ennume z'abasajja ziri omwaffe muno neera kazirinyire abasiru abasiru nesooka zirekera abakyala obuvunaanyizibwa anti mu bakkiriza abakyala mulekawo abasajja abamalayo bwetegeera nti kati kireka emyaka ebiri omwana akuzeekuzemu ngeddayo ng'afunyisa olulala nga era evaayo kati ani musiru ku babiri kyebanoga akasajja ako kantama tekalina mpisa kasajja kabi nnyo tekanfaako n'okazalira asooka akasajja ako tekalina magezi n'okazalira okubiri akasajja ako kantama tekalina n'okazalira okusatu ani gwe tubuleminga naffe twenterere ani abakyala yes pakiri you can't tell me kasajja tekategeera tekalina bulanjibwa n'okazalira asooka owokubiri owokusatu nze mbiriivinga nnyo abawala ebiseera ebisinga omwana asoosa ono atera okubeera ow'ensobi ontegeera atera okubeera ow'ensobi obadde osoma ne munno n'akuyiiya ne muzaala omuki omwana ontegedde ne tusobola kunga nti asoose owokubiri owokusatu n'owokuna nga ani gwobuleminga ani gwobuleminga mukazi yalina ekizibu ffe mukyalo edda nga tuli baana bato twayigganga naye bajjajjaffe nga batugamba nti bwe mubanga n'embwa ne mugiweerera negenda mu nsiko nedda muve waawo wayinza okubeerawo timba obengo sobola kukola nsobi bayirawe ogusoose ensobi ogwokubiri beefuuse hobby ogwokusatu habit kiringanga mu relationships nobeera n'omusajja ffe waniya takuwangayo wadde ka chocolate talina ke yali akuwadde n'ogamba mbu ajja kukyerera nga ntaddeko empeta rubbish tekiriyo obwo obukopi bwe n'obukodo bwe agenda kuba amplifyinga mu bufumbo kiringanga bono bali n'omuwala nga mudetinga ng'akuyisaamu amaaso akujerega akola ki bw'oba oyogera ku shatinga down mukuba empeta ojadduwulira omuyizi waffe omulungi n'abagambye tulina omukulu Frank Gashumba twogera ku nsonga eno n'eri naye nga ennyo tuli ku kigambo ekikwatagana okuba nga tukyusa ku bantu endowooza mu byonna byenfuna mu byembeera yaffe ya bulijjo n'ebintu tulina okukola 24 hours akantu konna obeeremu n'akasente abakazi bajooga abasajja abaavu kola akantu konna obeeremu n'akasente otransforminga obulamu bwo twala abaana abo mu masomero g'osobola leka kwewanika ku kyotasobola otegera g'osobola mwe mu nakasongola muno bwe tuli mukole buli mulimu kati mu Buganda muno crisis gye tulina ya human resource abakozi kati nze abakozi benyina nabajja Kasese abalala Jumani kubanga abaana baffe mu Buganda tebakyagala kukola nebeera bya emirimu gye bakola naffe tugikozeeko nze kulaba nakolako mu supermarket ezo zijukira mu senior 4 vac twasubulanga amatooke nga tugaleetera ku loole
waggulu waliwo olwejjuka leero yafiira nako ebuwamaawo naye kati baba nabaganjala kunkola mulimu guno balowooza tokola ki tumanyi ekya mukama bwakuwa omulimu ogukola nakyo kikulu kalica yokukola tetuliimu kyova olaba okunoonyeza kulaga nti omuchina omw asobola okukola emirimu gy'abannayuganda 6 munnakenya omw asobola okukola emirimu gy'abannayuganda 3 kati kankusinaalye waliwo omwana enzaala yamuno gwe mbadde nzija naye wano we agreed yesterday tusimula saawa 10 ne muganzi we naazuuka ngenda kukubira essimu era oluzuukuse ne mukubira essimu nti yambala tusinkane kawempe ku shere kawempe oba ku rubies either of the two naaba nenyambala mbadde nfuluma awaka ne mukuya tetusimbudde nno ye naabeerawa nze nva munyonyo gaba road owulira yabeera ku gayaza road ntuusewo ne mugamba nti ntuuse nawamuka nabanga ngeyakava mu kitanda timpayi dakiika 15 ne mugamba nkuwadde 10 minutes kasazisukawo nsimbula era bwe ziweze 10 minutes nensimbula ankubidde ndi luweero mulese agenda kubeera etolo kakati do I care oba zo batazze do I care akusinga buli kintu at 4 am azukuse muri wano ku TikTok abantu bali mukungamba Gashumba oleko kyo Mugole mu kitanda ku sawa 10 nenyi n'omulimu gwenyi wampadde program wano nenkakasa nina okujja wakitege bwe sijja program ye yaleero embeera nji disorganizing ono gwe kugamba mwana mutwali he's like 24 years muvubuka neze musooseewo namukubidde nga nakazuuka nemukubira nga nfuluma ntuusewo taliiwo ne mwongere dakiika 10 ankubidde nga tuyingidde luweero ng'atagamba nti mulinga wange era muli alika boda ne mugamba nakuwadde 10 minutes ziweddeko nenvaawo generation yammwe naye kati tukoze tutya tuyambeko wano okutereza ino eggwanga lyetaaga buli mwana amala senior 6 akole compulsory military training for 6 months ngetuyambirawo discipline temulina discipline mikwano gyange bonna abakozi bagamba challenge gye balina discipline temukwata budde kati kankone n'omulala tunyoma ku mukolo gwa malayika ogenda okwanjula ewaabwe twalina ba service providers bana aba videos bana kubanga akimanyi omwayinza okundisappointing and it happened omunamu omulimu ne mugamba gwe strictly oli kusaidia ffe tutandikira mu kyalo ewaffe fote gyo tumwetaaga bwe tuva ewaffe esembabule Rainbow hotel twasalawo okwasembolinga tufune fote gyo yawo tutambule nawe paka ku venue ntuuka mu kyalo kubanga abantu nabagamba 9:30 ndio tulina okwasembolinga ku Rainbow hotel ntuuka ewaffe mu kyalo ati 9 mbuuza ono aliwa tunaba mulabako mukubire essimu nti oliwa sebo ndi sembabule ne mugamba nagambye ntya ti nawulidde bubi nendi wane sembabule ku Rainbow ntuuka ku Rainbow munoonya taliiwo nti oliwa nti ndi ku venue akwongerayo kati kitegeeza singa sayina another service provider wa footage yo nalisikola ki simufuna work ethics temuziina abavubuka temuziina omuntu ayagala eggwanga lino kaakati olina okuteekawo embeera lwaki bannakenya bateekinza ova emirimu gyaffe lwaki restaurants z'abalitrians ziteekinza ova Kampala owulira omuntu alina faamu muno mu Nakasongola oba alina factory takeyalinga nti oba wadde abantu b'e Nakasongola emirimu kubanga yewala ssente anoonya abakozi abanaakola emirimu gye asasula looni gye yajja muki mu banka tubalina muno nno bw'aba ayagala abakozi agenda akugamba ninawo abakiga abakola tali kugambako nti oba kufa wano mu nnimiro ninawo abonnanga abaana abaludi nabajja wali nina abakiga naleseyo abasajja abakiga bakola kakati abakiga nga bapakasiza emyaka 5 nga bagula amataka mu Nakasongola muno nga mugamba batututeko amataka gaffe busere obwo mubulaba naterera tiwetaga bugula mu supermarket kafumbe kateke mu fridge kanyogoge amata gafumbe ganyogogo gamye bunywi you get it mwabasajja bintu bingi workout kyekisinga mwekwasa abanyenso bijja mukola endebye mulya kutoza kulya mbisi noba n'amaanyi awo tekiriiyo ate nga babaga amanyi bagajja mu mbizi buvumavume so tekiriiyo tekiriiyo kale Mugole atusuubiza kasitafa wano teyetaaga mukono mulala ye yesobola ndaba abaana abato bagula eddagala ly'amaanyi 24 years 25 30 yasooke tukomyewo empozi ogambe tosobola kwesimbawo tojogebwa sisobola nze balonzi nga lwaki abalonzi president Museveni nenaalimo yonoonya abalonzi era singa weegendeza abantu abali decent abantu abamalayo abali menti okubeera mu parliament oba okubeera ba chairman ba districts babivuddemu
otegere ate bange kana kuluke ndali mate kukadde kazibu nnyo tekabadde kano akabali kasente zokka kati aliwo kati bwe mbanga nzize kukyusa bulamu bwamwe ate lwakimba wa sente kubagula abantu ate nze n'abantu benneegomba ku nsi kuno ba Nabi Muhammad, Jesus, Martin Luther the King, Malcolm X, they were not politicians. You don't have to be a politician to impact people's lives. You can transform people's lives without that title. Chairman C5, Mayor, Omubaka, no. Actually, Sibegomba. Nze abantu benneegomba tebali mu politics. Okay. Sibegomba, yes. So bine byokusabanga nti tuwaddeyo kyogenda tukolera ki? Mbayita ntya? Anti tufu tusaba kalulu. Ogenda tukolera ki? Nze siriyimirira nti noonya akalulu kubanga sisobola kulimba balonzi sisobola tolimba nze mind yange it's about transforming people's lives. Actually politics ayinonesa mu Uganda nakasongola wano olabawo noleta nozimbawo a technical school oba factory ngewaba nakasongola abantu omutwalo mulambe emirimu nosaba akalulu bakakuma ne bakawo omuntu abagulira walagi kituufu wekiri omuntu alese factory nakasongola nereta emirimu omutwalo mulamba bannakasongola ne babawo emirimu n'asaba akalulu bakamumma ne bakawa abagulira embizi. Yes, kituufu kati agenda okubongerako omuntu kasita aleeta emirimu omutwalo mulamba kitegeeza ali mu kulabirira famire mutwalo mulamba. Anti nenjogera bagamba olina oyagala ki katusindika ono waffe owalagi naye agenda alyeko ebintu byammwe byagenda alyeko kakati nze siganye mubigendemu nze kyensabira nsaba kimu ku nsi kuno bulamu namutako sente alime kuvaako mukwano gwo nvudde awaka sawa 10 ndi wano same sawa ziziro zikati bine actually singamba de ngenda gulu sinali badde nyingira gulu kakati. Yes, you get it. Omubaka kikyalina kyesiina mu mwasala okulonda be muziika nabo ababagulira embizi kati mukiwulire ate munanga ataziika tebamuwa kalulu kakati mu parliament waliyo limbo twetaaga bakafulu mu kuziika ki omubaka alina okukola ebintu ebiringa bisatu nga nze byensuubira okuteesa mu parliament okulobingira ekitundu kye mu gavumenti n'ebweru. Bwe mba nteesa ku fulo ya parliament ngenze mu ministries ndeesa amazzi ndeesa ebirala ngenze ebweru mbaleetedde abazungu baleese projects kikyemba sikoze naye kyakamba buuzi omubaka akugulira walagi yamunywa gwe lwaki akuwa walagi so watuukawo nga banywa babongeremu so sisobola babongere. I can't. The Uganda I dream to or the government I dream to serve in enakubanga ya mukono gwa kyuma nga bwe tugamba kino tukitegeeze. Nze nsize nsinga okwegomba China wali okulonda parliament yabe gye balina etuula omulundi gumu mu mwaka ennaku 3 Qatar balonda, Dubai balonda, Saudi Arabia balonda, Abu Dhabi balonda. Chicho yagala okuleta kyengeza ku ensi zammwe zironda every after 5 years ziriwe zitransforming obulamu bw'abantu. Mu Uganda muno every after 5 years embeera ya gwampulize nakasongola ekyuse oba eyongera kubeera bubi okuba bwe yalonda luli baga kati agenda mu myaka 5 ina kyalaba okulonda mu Uganda every after 5 years akubenefitingamu yoyo alondeddwa kansala, mayor, chairman wa district, omubaka wa parliament n'ebira other elective positions. Actually a friend of mine yangamba nti mu Uganda every after 5 years government ya Uganda creating emirimu 1.8 million political jobs. Kitegeeza ni afunamu every after 5 years politicians abalondeddwa si gwampuliriza kimba nerimira nemba ona akantu akavamu akasente kati nze tumuve omulonzi omugamba ki yebereremu azokuke yepakasize obere n'ekintu makago ekivaamu akasente. Government baleta program oba PDM oba emyoga nebo bato giwagira participating mu kubanga sente zine ziretebwa siza government sente za mu wa musolo gwe nebo bawa NUP owe FDC oba DP government baleta project ngenda kukyusa obulamu bwo participating mu zitwala teto wesiri wazazirya zikole mu kintu nawo olabire kubanga sente za mu wa musolo omwana wali e Kampala go bajja ko payers you and zezo sente oba muganda we okyulya ndowooza kyekyo kyokka PDM emyoga mu participating mu ofunemu akasente ebisigale tubyogere tukyawe bye tukyawo naye dembe yokuwagira kyoyagala services ya government tugitwala kati kulonda okujja buli muntu alina interest lwaki nze okulonda okujja ngenda kulonda Yoweri Museveni abantu balonda lwa interest zaabwe bazi wagambye omunaku takuwa magezi tansomesa ate takusomesa okyokumpa amagezi kirala omuntu omwavu tansomesa sente amagezi asologa kwa niyo omunaku takusomesa afuna sente byangagawala no suliri bwampita ngenda wava muno ngenda Mandela ngenda omalo ono wakafe javazi ne pereze ngenda Yoweri Museveni bwampita okunjigiza okujja ku government nziruka ngenda kubachi byali agyekoko kitofu omulala sigenda kati ero genda kumuwa kuba olina kyolabyeko no ngenda mu supporting ensonga esooka
esooka twetaaga smooth transition of power twetaaga obuyinza bukyuka emirembe ekyokubiri ensonga y'abanyarwanda oba abavandimu abantu baffe baali bamibwa passports bamibwa national IDs nga president bamulimba mu abantu bamibwa passports and national IDs banansi ba Rwanda ensonga eyo n'agitegeera n'ayissuringa kye bayita executive order executive order kye kiwandiiko ekigaidinga ministry of internal affairs guidelines ze balina okukozesa ng'omuntu abibwa passport and national ID okitegeera ndo ate muno kyemanyi muno Nakasongola muno munyarwanda ali muno awuuma buwuumi genda bakwe national ID yo bw'oba ogenda kupakasa bweru genda bakwe passport ekyo President Museveni ekisolvinga katwogere ku mukulembeze ajja era sawa zo ndowooza naye ali muteekateeka ali kumpi na kutuuka yes yowe Saabalwanyi Saabalwanyi mu ggwanga ali kumpi kujja naye okujja kwe buli omu akulaba mu lulwe eriyo okujja kwakulabamu ng'omukisa eriyo n'omulala okujja ku mukulembeze mu district muno akulaba ng'ekikolimo kati nkusesaaki oba omwagala oba tumwagala president w'eggwanga era bwe butumbaavu bwe nkugambye buli genda omuwulirize nze sirya mmere nti nzikute ndya mmere kutta njala nze emmere gye ndya tesukka kigundi kino ekiro breakfast having a heavy breakfast ne lunch ekiro abatuuliza ku mmwe abali wano twogere tuswaze sitaani diri wagenda mu ddwaliro okwekebeza mpozi nga amaze kulwala ate nga muyi nze buli mwaka neekebeza emirundi egi noba ng'oli mulamu nze ndi mulamu nali ngenda kufa cancer 2013 nja kunyumiza story eyo obudde bwabwe buli even after 6 months waliwo endwadde nga bazisuula amangu zijanjabibwa hulya katuliwa Nakasongola n'omuntu ali e Vietnam nsobola muprovinga nti ndi Nakasongola nga muweereza pini si bwe kiri kati odawutinga otya kiri ekyokukebera munda owulya ekirala bakupima amagumba go gano nze sirina kwetikka kilo zisukka 75 bwe mpeza kilo 89 ngenda kutambulira ku muggo kitegeeza amagumba gange manafu tegasobola kusustaininga nyama egaliko mujjukira Saabalwanyi oyo bwe yakoga ennyo ne baga nti obagenze ku luno bagenda okizula nga alina kilo 14 amagumba ge nga tegasobola kusustaininga kilo zisukka 80 you get it malwaliro mwegali ne Kampala wegali agabikebera naye bino tubyogera olikuba betwogerako tibali informed byabagagga si byabagagga abagagga balina otegeera ndowooza so bino it is a fact omuntu omulaba nga mu myaka mukulu naye nga munda mulamu twali mu marathon y'emuke Kampala eyo n'abaana abato abali 25-30 years nga bakongoka bukongo sife tusonga buki busonzi kochulira kati omwana ali biro 30 years ogula otya amanyi eddagala y'amanyi g'ekisajja honestly kikiddala ekigatutte gali bye ati egwa balwadde naye tebeesuulanga balwadde biro 30 years febe twakolanga nga tuli biro 30 years mubimanyi biro 30 years ogula omulondo ogula vayagula mwabadde ki kiki kyalowooza ennyo ekyo kitutte gonna balwadde oba Gashumba ayingidde 50 sibigula ebyo kigeti byo nenseka n'okuseka because you don't work out fe twakuzibwa mu byalo ng'osobola okutambula mayiro 10 nga totegedde naye abaana bamwe ennaku zino enkuba etonnya tajja kgenda omwana atandikira mu gala gyawaka driver namuvuga namutwala ku step parents nava mu mmotoka nayingira obudaala mukaaga naye kawungezi bwekityo fe twasambanga emipiira twakubanga kyedoma twalya buli kibala ekiri ku nsi kuno wana abaana generation yamwe mukaba manyi enkenene oba entuntunu ne bwabira batabyagala okitegeera ndo ate nga byenkugamba mu katale k'Ennakaso byonna gyebiri neffe twabijjanga mu kyalo zikire twasambanga omupiira neweekona ekigere wano maaso ekiriba ekyo n'okisubizaako bwoti n'osigawo serena olumba ne mwakana kamwe kaserya ku madaala n'oteeka ku status pray for me kana kaserya pray for me situjja kukusabira my angel say